tegere ku music industry nga bwayimiridde bwe ng'omu ku baami abalimu ab'amaanyi twogere music w'emyaka giri twogere ku 1800 1900 n'owakati ayimiridde ati bulungi ayimiridde bulungi music takyukangako okuva 1800 okutuuka leero piano ekyalina K8 ABCDFG gita ekyalina keys yalina okuva mu 1800 saxophone nayo bwetyo trombone nayo bwetyo simanyi obimanyi byenjogera ebyuma byenjogerako tebikyukangako so ne music takyukangako okuva mu 1800 abamukuba be bakyuka abakuba ebyuma ebyo be bakyuka nti abaleero tebamanyi kuba bivuga abaluli baali babimanyi yenjawulo yokka leero tebamanyi kuba bivuga so bakola kibanga bonoofumba emmere okutalimva tebamanyi kufumba nva bamanyi kufumba muwogo yekka ne lumonde yekka naye ebyenva tebabimanyi tebamanyi kusiika nkoko tebamanyi kuteekamu what it takes okukola music in terms of instrumentation tebabimanyi yes nti ddala babulamu no nti ddala tebasobola tebabisobola kubanga babiyigiriza weebali amasomero mangi nnyo agayigiriza music naye tebabisobola kubiyiga kinaabanga gwe botasobola kuyiga Lufalansa nga tulusobola busobozi naye nga baluyigiriza weebali so abasinga tebasobolera ddala kubiyiga kubanga amagezi gaabwe si mangi amagezi ag'okuyiga instrument n'obudde byetaagisa bw'otoba nabyo singa oluyimba lubanga lubi oba omuzannyo tunenyaani bazannyi n'abayimbi oba mu bawandiisi balabi ate bati omulabi gw'onenya kakati katugambe olaba pono pornography tomulaba kulimba ki tosobola kubanga tolaba pornography gwe omulaba kakati lwakuba olwokuba kati oli ku TV ojja kudda eryose kogendewa omusajja yambuza ekibuuzo ddala mulaba omulaba kati pornography bw'oba omulaba ani musiru abamukola oba gwamulaba basi ansa y'ekibuuzo kyo kakati tonenya bazannyi gwalaba gwe musiru ani akututteyo nosasula ne sente zo ani akututteyo gwe tomanyi byeyagala kulaba birungi ani akutumye okulaba abo therefore omulabi ye problem so si bali bazannya oli ayinza okwefungula ayinza okukola buli kyayagala ku stage naye gwe ali awo amulaba gwe problem lwaki tovaawo owulidde abalabi baffe be balina problem tebamanyi kye baagala tebali informed bulungi tebamanyi kirungi okiraba so babeera awo oli afumba muwogo muwutta ate gwe omugula omuwa ne ssente kati afumba muwogo muwutta ye musiru gwe musiru agula muwogo omuwutta ate nowaayo ne ssente zo nga tomanyi nti mubi oli agambira ddala nti ono muwutta era gwe n'omukola ki n'omugula kubanga oli akuwa puroguramu mpozi puroguramu yo giyita otya kawunyemu kale teebereza ogiyita kawunyemu kati n'abalabi ne bajja balabe kawunyemu ng'obagambye nti kawunyemu kwegakawunya kwegamba n'obayita ne bajja ne balaba kawunyemu kati onenyani owulidde oli abategeeza nti muwogo wange muwutta era ne bamugula aye ne bamala ne bakomplaininga nti muwogo muwutta kati abantu ngaabo bakolera ki tolina
olina beesonyiwa oba bo kwesonyiwa. Nga bayibuli egamba towambizi mmere ennungi eyinza okukuddira n'ekuluma. Tekikuyamba gwe kusiika nkoko ogiwe embizi. Mbizi giwe emmere egijjamu ebikuta bisaaniike ebyo ebintu bwe biti. Naye weepanka nti gisiikire enkoko ejaga nti onampadde n'enkoko ewooma bweti ndowooza ate ye muyitirivu ng'edda ku ggwe ng'eruma. Tewali njawulo olw'okuba nti abazitambuza bakikolera bwereere ate bo be bafunamu so si bakafeero. Yes, abazitambuza ku TikTok be bafunamu, beekolera erinnya, bamanyibwa nga bayise ku ki, balinga enzirugaze emera ku vakedo. Owulidde ekizirugaze ekyo bwe kimera ku vakedo kimulya paka lwakola ki, lwafa. So waliwo abo kati abali ku TikTok balya amanya bagakolera ku bakafeero, ku nnyimba za kafeero, ku nnyimba za kasozi. Omuntu kwamumanyira ateekayo akantu katono naye neyeteekamu era n'alowooza nti ensi emukoze eki, emutegedde. So ennyimba tewali nnyo kyezikyuseeko, tewali kye baafuna bakafeero mu nnyimba ezo kiri awo kyamaanyi, nakati tebafunamu kiri awo kyamaanyi okuggyako abanafu ababateeka ku TikTok, ababoogeza bye batayogera oba abaziyimbisiza mu bifo mwe bataziyimbira. So abo tubayita abanafu, babbi, bali corrupt, tebassa kitiibwa mu abo bantu. Beenoonyeza byabwe, beenoonyeza amannya gaabwe nakumanyika oba kumanyibwa. Nedda tebajja kufunamu copyright okujja wano. Tetulina ekyo nkyogedde emirundi mingi, tetulina infrastructure ya following up copyright. Okiraba anti bajja kugifuna mu buwandiike, mu kiwandiiko naye mu bikolwa. Ani anaapoliisi ng'oluyimba oluyimbye Embalala oba Etteso oba Mwaluwa, ani agenda okukutegeeza Alex Mukulu nti oluyimba lwo lwayimbye Arua saawa bwe ziti? Infrastructure ye eriwa? Okiraba? N'olw'ensonga eyo tebajja kufunamu kubanga infrastructure kyetugirina. Ate kati yeeyongedde okuba embi olw'ebintu ng'ebyo TikTok, WhatsApp, YouTube byeyongeredde ddala okuba ebibi. Kiraba nti ennyimba zaffe n'ezange zennyini simanya naazitaddeyo, naye ogenda okola nga luyimba nga luliko n'ebifaananyi noga ndi kakati ono yayitawa yasaba naye nfunamu ki? Tewali kyenfuna. N'olwekyo copyright egenda kunyamba ki? Si kati ejja kuyamba gye bujja nga infrastructure weeri to police the songs. Nga tulina balooya abamala, nga tulina bagents ababeera ku buli radio station oba TV station ne bamanya nti oluyimba lwa Alex lwakubye wano, lwakubye emirundi 4 mu mwezi, therefore abanja ssente bwe ziti. Mmwe kennyini abakola programu zimukuba ennyimba ezo musasulani? Tewali gw'osasula, wena gw'osasula ye kati ozze wano nsasudde byebyo. Ekizibu ekyo kiteekebwawo nti abantu bakitadde nnyo ku kugamba nti abayimbi beeyawudde ennaku zino, naddala ennaku zino nti ebyobufuzi bibawudde nnyo ne batandika okwesuulasuula ne babulwawo enkwatagana eyawamu egamba nti kati katukole ekintu. Tosobola gatta bayimbi, ekyo kya busiru kye abantu kye bagezaako okukola. Tosobola gatta bayimbi n'abazannyi ba mizannyo, tekiriiyo. Abazannyi b'emizannyo, abayimbi, buli omu alina ego ye, buli omu ali self made, buli omu alina ndowooza ye. Omu ayagala kabina, omulala ayagala bbeere. Kati yajja ayimba akabina toyinza mugatta n'ayimba bbeere, bajja kubanga endowooza yaabwe si y'emu. So teri bazannyi oba ba musicians abayinza okwegatta, tekiriiyo nti boogere bumu, era ekyo kirooto ekitajja kutuukirira. Gavumenti yayagala obbagatta boogere mbo bumu oba bawagire gavumenti, naye nga tekisoboka.
abayimbi tebasobola kwogera ddoboozi limu kuba n'ennyimba zaabwe tezibangako zimu. Abayimbi si poliisi nti bakuba ennyimba za gavumenti oba ez'okukumbibwako nga zezimu. Omuyimbi tasobola kwegatta. Ekyo nkuteerawo n'omukono gwange, tekigenda kubeerawo era tekijja kubeerawo. Kuzannya buzannyi bamala budde olw'obunafu bwabwe kubanga tebalina kyakkola. Balowooza nti mu kwegatta mwe bajja okujja amaanyi. Naye toyinza kwegatta mwogere ekintu kiki, twogere eddobo, ffenna tuyimbe ku ki? Ffenna tuyimbe ku Pamba, ffenna tuyimbe ku ki? Ffenna tuyimbe Museveni, ffenna tuyimbe Kyagulanyi, mutwogere eddoboozi limu. Ffenna tuyimbe kiki? Mu ddoboozi erimu tuyimbe ku ki? Tekiriyo, ekibaawo ki? Ani anaakituwa? Gavumenti. Kati twagala abayimbi gye bajja okuteekera singa baba nga beegasse wamu naddala nga bayise mu federation eriwo kati. Tosobola kugatta muyimbi, omuyimbi ali international. Omugattira mu Uganda kano kalimu abantu 445,000 ng'ogattiramu omuyimbi nga ensi yonna gyeri 6 billion zasobola okutundamu oluyimba lwe. Ayinza kumakya nagenda n'ayimba e Abu Dhabi, n'ayimba e Dubai, n'ayimba mu America, n'ayimba e London, n'ayimba mu Isirayiri. Kakati gwe mbu beegatte wano bakole kiboogere kimu kiki? Toyinza kugatta bayimbi mu kasikano akatono bwe kati akajjudde abaavu abatasobola naggula nnyimba zo. Owulidde? Oyiiya oluyimba naye abasobola okulugulira ddala tebawera 5,000. Kati obagatte bakole ki? Nti balutunde bakole ki? Nedda, tekijja kusoboka era tekigenda kusoboka. Omuyimbi tafugwa boundaries za ggwanga. Omuzannyi w'emizannyo tafugwa. Firimu ejja kulaga ensi yonna. China wa lwaki tetugenda China? Kati tutuuke ne China era batwogeze kimu, bagende mwegatte mwogere kimu. Tutuuke Isirayiri bagende era mwogere kimu. Bintu byakumala budde kutugumbaaza, kutuwuddiisa. Tekiriyo, tetusobola kwegatta era tetujja kwegatta. Tekisobola. Naye tubirimu kufuna bufunyi ssente.